بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله الكريم نور الله المصطفى amatenda amajjuvu tetukoowa tetwagala kukoowa tusaba Allah w'ekitiibwa tukuumirawo nga tetukoowa tugamuweereza Allah subhanahu wa ta'ala nannyini buyinza oyo yatutonda ng'atujjuza n'atutonda nga tuli bitonde nga tuli bantu nga twesimbye bwantoogo omutwe nga guli waggulu ebigere biri ku ttaka Allah n'atutonda ng'ennyindo eri wakati w'amaaso n'atutonda nga tuli nga bwe tuli Allah tumwebaza okuba nga atutaddeko ekisa kye n'atwongera ate akadde akalala okuba nga twejjukanya ku bigambo bye twejjukanya ku bitonde bye kuba tolina kyoyogera olwaleero nga si kigambo kye buli ekiriwo olwaleero kigambo kye kiyinza okuba nga kiringa kifaanana ng'ekya bakagezimuuko oba ekyaba scientist oba ekyaba professor naye Allah subhanahu wa ta'ala enteekateeka ze tutambulirako tumwebaza ebbanga lyonna okubanga kyatuwadde ekyengera ekyobulamu ng'oli awo muna emmere wagiridde yakkiridde yatuuse mu lubuto oba oli awo yagenze ne gyekoma wanywedde ka juice wanywedde otuzzi ne tuyingira bulungi ne tugenda gye tulina okukola ki okugenda kuba tulina bannaffe ng'emmere yabatamye emmere yakaaye nga bagiyisa mu lupiira bagimukuba mu mpiso oba anywako obujiiko tulina bannaffe nga bagizizze nga tebagenda kuddamu kulya nga baafudde naye nga Allah subhanahu wa ta'ala fe akyatuwadde omukka n'ebyo ebyengera byonna bye yatuteerawo Allah tumwebaza ekyengera ky'obusiraamu ekitategeerekeka bangi ekitayina buli omu Allah yatugamba nti mu byonna bye yatonda era mu byengera byonna bye yateeka ku duniya kuno ekyengera ky'okumutegeera nti ali omu ng'asinzibwa omu asabibwa omu ekyo akiwa balondemu Allah subhanahu wa ta'ala tukwebaza okuba nga okyatuwadde era tukusaba otukuumira ekyengera ekyo ekisinga ebyengera byonna ekyengera ky'okubeera abasiraamu Allah tukusaba ebbanga lyonna nga tukwegayira otusonyiwe okusobya tusobya nga tugenderedde ne tusobya nga tetugenderedde tusobya mu nzikiza ne tusobya emisana mu lwatu ne mu kwekweka tukusaba ebbanga lyonna otusonyiwe otuseeko okusaasirako era okusaasira n'emirembe ebbanga lyonna tukuweereza eri omubaka wo eyasembayo mu babaka bewaweereza abantu omubaka ow'ensi eno paka olw'oligizingako omubaka ow'abasiraamu n'abatali basiraamu omubaka ow'abantu bonna n'ebitonde byonna ebyamugoberera Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumusiima era nga tukusaba omutusiimire omusasule empeera gye wamusuubiza okubanga yabeerawo n'ayiwawo omubiri kubanga obuluŋŋamu buno bukyaliwoko mu nsi eno erimu abantu abatabangufu abantu abakyalemeddwe okutegeera nti bantu bye bitonde bisinga ebbeeyi ku nsi ng'abantu bagenda munnange bagenda mu maaso n'okweyisiza ddala nga tebafaanana na nsolo kubanga waliwo ebintu abantu bye bakola olwaleero nga n'ensolo tesobola nabbirowoozaako nga n'ensolo tesobola bikola wanooto ensolo tesobola kulya mpitambi kitono okugjako eri gye bwatugaana okulya Allah naye tukwebaza era tukusaba otusiimire omubaka w'oyo olw'okuba nti yalwana okuluŋŋamu okwo kubeerewo paka olwaleero twebaza abantu mwenna abagoberera omukutu guno nga mwagufudde ensonga ng'olwaleero mu bimu by'olina okukola kwe kubanga olingizaako ku Twahirah Islamic Center n'olaba ebiriyo era n'ogoberera n'oyagala n'osiima n'owandiika ebikuluma n'otubuuzaayo obubuuzo ate era n'otuterako akagalo ate wamaliza n'oweereza ne banno n'osharinga okulaba nga ebigambo bino ebitambula ne bitakoma wano ne bibuna ne bigenderera mpola mpola. Erinnya lyange nze Zaitun Kakyaama nsiiba mbagamba ndi mukyala wa bulijjo mukyala wa bulijjo siina nnyo kiri awo nti kinene kunze
wabula nina bye mmanyi nti ndi mukyala musiraamu ate ndi mukyala musomesa ndi mukyala mufumbo ate era ndi mukyala muzadde ndi mukyala musuubuzi nsuubula bya bulamu ndi mukyala musuubuzi ndi mukyala kansula akola omulimu ogwo nga ngwagala nkola omulimu ogwo nga nguteekamu oba oliawo ebirungo byotalisangana mu class ndi mukyala ayogera naawe ne tukkiriziganya oba ne tugaana okukkiriziganya mu kukkiriziganya nga tutambulira ku ddiini yaffe nga tutambulira ku buluŋŋamu nga tutambulira ku bugunjufu osobola okugaana oba osobola okukkiriza naye nga tusazeewo okulaba nga tukola ebyo oba oliawo ebirungi eri ffe era ebirungi eri obulamu bwaffe n'obutonde buno n'ensi yonna. Tuzze twogera ku bigambo tutunuulira enkolagana yaffe wakati waffe naffe, you and yourself, era n'enkolagana yo wakati wo n'abakwetoolodde n'abo abantu b'owangaala nabo mu bulungi ne mu butali bulungi, mu kwagala ne mutali mu kwagala, mu buwaze waliwo be tukolagana nabo mu buwaze nga ye kameramaani wo oyagala toyagala olina okukola ki okolagana naye. Asobola okuba nga muzaddewo nga byonna byakola bikunyiiza naye ng'olina okukolagana naye nga muzaddewo. Asobola okuba nga mwami wo, mwana watu mbadde nina mukwano gwange gwe mbadde njogeramu naye nemugamba ffe tuli mu bufumbo. Amanyi bwe njogera bwe nti abantu bagamba that is a general statement nti obufumbo gye buli mu nsi muno ng'abantu si ba mukwano. We have people who are married but they are not friends. Naye ng'obufumbo bugenda mu maaso. Kubanga obufumbo bukeera enkya olwo bwe bagatira obukoma kukubeera nga butambulira ku ggwe n'omwami wo. Buyingiramu ebintu bingi, buyingiramu bannyazaala, buyingiramu bassezaala, buyingiramu abalamu, buyingiramu abaliraanwa, buyingiramu abasomesa b'abaana. Buva ku kubeera ggwe n'omwami wo ne bwawula ne butandika okutambuliramu ebintu ebirala bingi bye tulina okukuuma okulaba ng'ensi eno etambula ng'eri mu mirembe. Kyova nti tukugamba tilwanirira obufumbo bwo buno kubanga bulimu ebigenda okuyingiza ejjana. Twejjukiza buli kaseera nga tujjukira omubaka we yatugambira nti obufumbo enkolagana eyo obufumbo munnange ekitundu ku ddiini yo. Obukola otya, obukuumya otya, obulemeddemu otya, oli mu kulwanirira jjanaayo era faayo, fiirayo ddala obeere nga toli mu abo abafiiriddwa. Olwaleero njagala okwogera ku nsonga etali ya bulijjo. Ensonga eno nga ngenda kulwana nnyo okulaba nga ggwe nange tugitegeera kubanga ebintu bye nzize nga ndaba olwaleero nina akatabo k'ensoma bakayita the 5am club book. It's called the 5am club. Bw'oba osobola okukafuna kanoonye katuyamba okutegeera lwaki twandibadde tukeera ne tuvaako mu buliri ne tukozesa obudde ensi nga tennaba kuzuukuka oba nga abantu abasinga beebase. Naye kalimu portion gye njagala olwaleero tutunuulire ke bayita nti abantu abafuusa abawanguzi mu nsi muno era be tusuubira nti oba oliawo Allah bw'aba bawadde obusiraamu bajja kuba bawanguzi ne Twahirah. Bayina ekintu kye baayiga kye tuyita okukuuma omutima gwo, to protect what we call to protect and have a tight bubble. You're supposed to have a bubble. Nga bubble eyo bubble tugiyite singa oba okubya ekyovu kya sabbuuni waliwo akapiira ako akava mu byovu twakafuuwanga n'okafuuwa ne kagenda bwe katyo. Kati tukwagala oyingire mu bubble eyo. Mwana watu nafunga sabbuuni eyo bw'omulaba naye twagala oyingire mu bubble eyo nga ogenda kugikuuma nga tewali agiyingiramu. Buli omu Allah yamutonda nga yayawukana ku munne. Tolowooza nga nze, toyagala bintu nga bwe mbyagala, topulaninga nga bwe mpulaninga, tonyiiga nga bwe nnyiiga. By'oyagala obyagala nga ggwe bw'obyagala era nange bwe ntyo bwe nkola.
obuyinza bwa Allah wowe buli kyova olaba nti ffenna buli omu agenda muyimiriza mu kaguli ye nga ye abalala balijjanga buzzi oba oli awo kuwa bujulizi nakubanja lunaku olwo lwetaaga kweteekerateekera ya rabbi naye tulina kye tuyita your world ensi yo kubanga bw'otooyawula ensi eno gye tuliko ffenna the trillions of us ffenna nga obuse oba babuyita buse trillions and the billions and trillions of people that are walking this world ffenna tuli ku nsi nga tugigabana naye waliwo kye tuyita your world, your space, your bubble, your heart. Bw'otooyige kukuuma mutima gwo, bw'otooyige kumanya biyingira mu mutima gwo nti ani ayingira ani atayingira, ogenda kufuna omutawaana mu nsi muno. Nga tuli mu nsi muno erimu abantu abatafaayo, tafaayo olumwa, tafaayo walidde, tafaayo akubbye, tafaayo okoze otya okoze eki, takimukwatako by'owulira tebimukwatako. Tulina okufuna obuvumu. Bw'oba tobulina tugenda bukusomesa. You're going to acquire this skill of protecting your heart from hurt. Gwe buli omu ajja akunyiiza, buli ajja mu nsi yo akutawaanya, buli ajja mu nsi yo agenda kwebaka naawe, buli ajja mu nsi yo asobola okukukozesa buli kyayagala. Nedda tekisobola kubeera bwe kityo. Tukusuubira okubanga bw'oba okuza Allah n'akukuza n'oweza emyaka 15, Mungu akwazisa obukulu. Mungu akuwadde kye tuyita maturity. Ekyo Mungu takiwa buli omu. Waliwo abalalu nga bakulu balina emyaka 6 naye nga tabanjibwa. Obwongo tebukola, waya teziriiko. Naye olina emyaka 15 n'egyongerwako, ogenda kutandika okutegeera biki ebikukolera ggwe nga ggwe. What are those things that are dear to you? Famire yo, mikwano gyo, mukama wo, bulamu bwo, sente. Tulina abantu ng'emmere ye mutabula ye. Emmere bw'etuukawo omulaba bw'akyuka n'ava mu mbeera. Naye twagala okusengeka. Tubeere nga tumanyi nti singa gundi ono nvuma, ne bw'ona onvuma ebyenkana ki. Bino ntera bigamba abakyala abasiraamu n'abatali. Naye nga okimanyi bulungi nti omwami wo teyeegomba ggwe wekka. Katutandikira awo. Omwami wo nga teyeegomba ggwe wekka. Kuba ekyo bwe kiri okyagala, tokyagala, kikunyiiza, okikkiriza, tokikkiriza. That is the nature of it. That is the reality of it. Your man cannot be thinking that you're that you are. By now, batugamba you're the most beautiful woman on earth. Say thank you, but don't take it serious. Tofuuka nawe mugwagwa nnyo kulowooza nga nawe kennyini otambula ensi n'olaba nga mulimu abakusinga. Yes, yakulonda oba oli awo n'akutwala, kikuwa age, kikuwa enkizo kuba nno. Naye tobeera awo n'obeera ng'eyo ensonga tejja okuliriza. Nze waŋŋamba, nze mbasinga bonna. But seriously? Ddala naawe ekyo n'okitwala nga yenkomeredde yaabyo. Tukugamba nti omwami wo ajja kuba kikulu gy'oli, omukyala wo ajja kuba kikulu gy'oli. Naye twagala obeere nga omanye omwami wo waakoma. Tulina abasajja nga boogera n'abakyala, sitera kwagala kubeera ku sayidi emu, n'abakyala ng'avuma, ng'ayisaamu amaaso. Tulina abaana bawala nga baziimuula. Tulina abaana bawala nga kwegamba ye alina engeri gye yeeyisaamu tafaayo. Tusiba ne tubagamba nti mumwagenze mwatasazewo kwambala nga bwe mwagala. N'oyambala ng'ebisambi bitambula bweru, emabeere gali bweru, wesize langi, okiwato kisibye n'otambula nga wenna bwenyogoota olinga ekisaanyi. Naye nga tofaayo, ani ali affected, atali affected tebikukwatako.
naye nga tofangayo kumanya nti ekitonde ekikyala bwe kitambula nga kiri bwereere, bwe kitambula nga ebitundu byakyo oba oliawo bye tuyita ebyekyama biri bweru, kitawaanya ki? Mukazi gwe bw'otambula nga gwe bisambyo bikanyuga nga bw'oyagala, olina ky'omanyi nti okitawaanya ku kitonde ekisajja? Okigenderera? Ova mu nnyumba ng'ogenderedde nti gwe buli musajja anaakuyitako anaafuna obwetaavu eri ekitonde ekikyala? Ye gwe oyagala kutambula ng'ensi yonna erowooza ku kwegatta. Is that what you want for the world? Ddala ddala ensi teyinayo birala byakulowoozaako, erina kulowooza ku wuuyo ayiseewo. Bannange, Mungu nga yatonda, laba ekikazi, laba ekiwala, laba oluvubuka. Ddala ensi teyina kubanga ogitaasa, okubanga wakula bulungi Mungu n'akuwunda, naye ng'olina okubanga oyamba ku bantu bano oba oliawo abandi badde bakyankalana n'obakenderezaako baaba. Ye musajja gwe ogenda kutaasa otya omutima gwo kubanga tegunuuka tegubuukabuuka kwa abaana b'obuwala batandise bo tebakyafaayo? How are you going to protect yourself from unnecessary erections, unnecessary excitement? Nobeerawo ng'omukazi yakukyankalanyiza tokyasobola na kubala ssente, ogenda kwekuuma otya? So tulina ebintu bye tulina okukola oba oliawo, oba ntegerekese nti osobola ddala olina obwetaavu okubanga okuuma omutima gwo nga tegunyiizibwa, omutima gwo nga tegulwala, omutima gwo nga teguyingiramu birwadde. Endwadde ez'emitima muzimanyi. Tulina obujja, tulina ensaalwa, tulina omululu, tulina omulugube, tulina obunyazi, tulina corruption. Omuntu nga tulina ebirwadde ebyo ebibeera mu mitima, ng'omutima bwe guba tegukoze kintu, obwenzi, ng'omutima bwe guba tegukoze kikola ekyo tegutereera. Ogenda kukola otya okubanga omutima gwo gutaasa, okubanga tegugwa mu kwagala kukola bikolwa bigenderera ndwadde zino? Oliawo oyina mukamaawo nga talina lunaku lwali kusiima, ne bw'okola ebyenkomeredde oyina banno ng'okola nabo, mulina tasks ez'okukola, mulina targets zemutunuulidde. You have targets, for example, to get 1,000 clients, over 100 clients for the company. You're supposed to look for donations. You're supposed to look for, customers and everything. Naye nga banno okujjako kumalamu obumaze amaanyi, okujjako okubeerawo nga tebalaba byokola, okujjako okubeerawo nga balowooza nti gwe oyitawo kubanga weebaka ne mukamaawo, oyitawo kubanga wayingirawo ng'olina gw'omanyi mu kampani, n'ebirala ebyo bitugoberera olw'okuba tulina bye tukoze ne tuyitawo. Ogenda kwekuuma otya okubanga ebintu bino ebikolebwa ebigambo emimu egyo gikuyisibwamu tegikukosa? Mbadde mbanyumiza mukwano gwange gwe mbaddeko naye ng'ali mu kunnyumiza ng'omusajja bw'amuvuma. Hajjat, omusajja akuvuma. Hajjat, omusajja n'akugamba nga bw'otalina magezi. Omusajja n'akugamba nga bw'otalina tokulaakulanya wano, gwe kugamba tolina mugaso. Mbuuzizza omuntu ono ne mugamba naye munnange nga tebinaba kugambibwa bantu balala, sooka ombuuliremu puroguramu eyo olunaku yeefaanana etya? Bw'ozuukuka n'ovaamu buliri okola ki? What are those things you do ezikulaga nti wadde abala tebalaba naye gw'osenvula? Ambuulidde nti akeera ku makya n'afuna wudu n'asaala, n'abeerawo n'ategeka abaana, n'akola emirimu egy'awaka. Bw'amaliriza ne yeebakamu, n'azuuka n'ategeka ekyeggulo, n'alinda abaana, n'alinda omwami, ne yeebaka, n'enkya n'akola bw'atyo. Ne luli okumala emyaka 15 n'omusobyo ebyo by'abadde akola. Bwe bakeera enkya ne bakugamba nti tokulaakulana, ekigambo ekyo kiba kizito. Bw'otuufu waliwo ebigambo ebikugambibwa nga bikugambibwa munno nga bizito, naye ng'oba oliawo mulimu amazima, oba oliawo waliwo message ebeera ekola ki? Biki by'oyinza okukola nga bikutuusa oba oliawo bikusembeza eri ebirooto byo? Ye ebirooto byo biri ki? Gwe naawe nange oloota ki muntu gwe? Twebuuza nnyo tubagamba bannange, singa tuli mu bupangisa si musango.
singa tuli mu kwekwana wano ne wali ebintu bino babivaamu ddi obupangisa olowooza babuvaamu ddi landlord akeera enkya n'akugamba nti kati va mu eno nkuwadde eri ya bwereere taata wagenda kukwata ennyumba agikuwe oba okeera bukeezi nkya n'ogamba mbikooye ti bino nkoze ki mbikooye era emyaka gino ebiri gimmala okuba omupangisa n'onyiiga nnyo n'otandika okunoonya essente ebule n'ebweya n'otandika n'olekera okwonoona ssente n'otandika okutunuulira ekirooto kino ekyokuva mu bupangisa bwe baba bakuvuma okoowa ddi okukuvuma olowooza tekyetaagisa okukeera enkya n'ogamba nti naye mukwano gwange okimanyi nti nkwagala nnyo akuvuma nno gw'ogamba ti do you know that I really love you so much nti mbimanyi ti kaakati njagala okubula bw'oba oyagala nsigale nga nkyakwagala lekerawo okumpoggolera buli lwomboggolera mpulira nga nseebengerera mpulira ng'omukwano gwe nnina gy'oli gusaliika ne gukka wansi wa 5 ku 10 ng'okyogera omutunulira bw'oti mu maaso n'omugamba nti mpulira bubi ng'omuntu gwe nalonda mu nsi eno erimu trillions of people. By the way, people should know nti ensi eno erimu abantu bangi oba oliawo be tusobola okugenda ne tugenda nabo, but at a certain point omuntu ogamba nti naye nedda kambeere ne munnange ono nsetolinge ntandike ebirala neme kubeerawo nga ndi mu kuzunga bwe nva ku ono bwe nkola ki bwe ngenda ku mulala, naye mpulira bubi bwe mbanga ggwe gwe nalonda ggwe gwe nakkiriza naye nga buli lunaku nkosa, buli lunaku ngamba ebigambo ebinkosa ng'onvuma, era n'olwekyo nkusaba olekeraawo. Please stop it. Bino n'ebigambo byogerwa ng'oba olyawo otya n'okutya osuubira n'okukuba oluyi, naye kenaka n'akutanda n'obijja ku kifuba kyo bw'oti bweppaba n'obyogera, you're going to be liberated. You're going to be free. Your heart is going to have another skip of happiness. Tinaye mukwano gwange ddala onjagala. Ekikubeezaawo ng'onnyendako mwaka gumu myaka ebiri gwe toyina lunaku lw'opulaninze nti kaŋŋende omuntu ono muwase. I think this needs to stop. Era bw'otandaba okuva lwaleero mu nnaku ezijja nga tondaba nga sikwata ssimu yo nga sikuwuliza, manya ensonga eyo enkosa, ensonga eyo ennuma, nkooye okujeejebwa, nkooye okuyitibwa atatya Allah. Kwaffe bwe tubeera eno ku mizindaalo tugamba nti muli benzi, aye tunaakiyogera tutya? Naye these things have to stop. Okeera bukeezi n'ogamba nkooye okubeera mu nnaku, nkooye okubanga nnina onyiike, nkooye okubanga mpulira bubi mutima gwange. Mukama wo oyo atakusasula, mukama wo oyo akuwa essente entono, mukonkone. Bino nno byetaagamu ne rehearsal. Ogenda mu kinaabiro eyo endabiramu gye baakuteramu eyo ennene mu kinaabiro gy'okolera eyo, no rehearsinga n'okola omuraaja. Naye omusajja ono ngenda kimugamba olwaleero, n'okonkona n'odduka n'okudduka n'ovaawo okwo, najja n'akonkona nga takulaba ku luggi, n'oddamu n'okomawo n'okonkona paka lw'ogamba bisimila n'oyingira. Nga mukama wange kindeese wano, ekisookera ddala nsiima, weebala okumpa omulimu, era nsiima ebyo byompa byonna. Bw'aba yakakusasulako emyezi 6 ku mwaka oguwedde, mwebaza emyezi 6. Omugambe nkwebaza okuba ng'onsasudde okuva January paka omwezi ogw'omukaaga omwaka oguwedde. Naye mukama wange nina obukosefu, nina obulumi, nina okunyiikaala, mpulira bubi, nzirayo ewaka nga mukyala wange tanjagala, omukazi anjeejo, omukazi anvuma, tandabawo olw'okuba siina ssente zenziza waka.
mukama wange nina obwetaavu, nina okulya emmere, kale emmere bw'ogikuwa togyogera, nina okutambula, nina okusasula ennyumba, nina okusasula fiizi z'abaana, nina okusasula renti. Ne mukama wange eky'essente okuba nga zompa si nnyingi, ekyo sikiinaako mutawaana, naye ekigambo eky'obutansasula kinkosa. Bw'otandika nga ajugumira naye bw'osumulula ebigambo, kuba jjukira obijjawa si biwandiike, obijja wano ku mutima byogere. Bw'abeera nga akuddamu ogamba mukama wange mbadde nkusaba mmale okubyogera. Bw'aba takuwadde kakisa get out omugambe nti mukama wange nsaba okunsasula. Ne bw'anaaba akugobye, ne bw'anaayomba, ne bw'anaakuboggolera, gw'ojja kuba okisitudde ng'okijje ku mutima gwo. Tuli mu kugamba nti clearing omutima gwo guggyeko ebintu ebyo bigenze nga bituulako, bimaze emyaka 10, gw'olina ebintu myaka 10 bitudde ku mutima gwo. Lwaki pressure tezitukube? Lwaki tetuukaddiwe? Lwaki tetukuba obwana ne tubumenya n'okubumenya? Kubanga olina ekintu ku mutima. Omusajja yawasa ng'ogenda kuzaala. Abaami Allah bataase bannange, ekigambo ky'okuwasa nga abakazi bali mbuto, ekigambo ky'okuwasa nga abakazi bali mu labor ward nga kingi ennaku zino. Ye ng'abakyala balina obukakafu nti temubaagala. Tukoze tutya bakama baffe? Oba lw'ono wasakolako ku withdraw emyaka 2, oba gula ku kondomu. Naye nga tuli bubi, abakazi nga bakyaye, abakazi nga banyiivu. Banaye mumanyi nti abaana ab'obuwala bakyaye obusiramu olw'abakama baffe enkola y'ebintu. Mumanyi nti abaana ab'obuwala bakyaye obusiramu olw'okuba bataata balina engeri gye bayisaamu bamaama. Gw'okimanyi nti olina by'okola omwana w'abantu olwaliro gwe wawasanga mukyala wo, gwe nga tomanyi nti bikosa muwala wo, nga bigenda kumulemesa n'okufumba, nga bigenda kumulemesa okuba omukyala omulungi mu maaso eyo, nga bigenda kumuganyisa okufumbirwa, nga bigenda kumujja mu ddiini. So tugamba tukliyaringe ebintu byonna ebikuli ku mutima, biwandiiko bijje kugamba nti nina kino nanyigira ono simusonyiwanga ono gundi mubanja ono ng'olina ebintu ebikutudde ku mutima ebyo bikunyiiza, biwandiike bijjeko. Baba bw'obiwandiika oba obijje ku mutima. Tugenda kutandika mpola mpola okugenda nga tukwata kimu ku kimu. Bw'oba olina gundi nga yakuvuma, bw'oba tobwetaaga kugenda gy'ali kwogera naye, musonyiwe, musonyiwe. Omujje mu bikutawaanya ogambe nti oyo tali mu binyiiza. Bitandika ng'ebizibu naye kyogera omugambe nti Zaitun namuta, ebyo nabyo namuvaako, nakite ekyo nakikola ki? Nakivaako. Bw'obanga owulira okusonyiwa tekukumala, mukubira akasimu, mugamba owange njagala kukulabako nti jjukira yakuvuma, ye kennyini yeekanga n'okwekanga. Ajje bw'aba akkiriza omugambe nti olwaleero njagala kwejja kintu kino ku kifuba, wankola A, B and C, naye nkusonyiye, nkusonyiye, sikubanja tommanja. Bw'oba mubanja ssente zo azikuwe, bw'abanga tagenda ng'agenda kwongerayo ebyo biroberamu ebyo ebibeerabeera mbu simanya buli lwolowooza ku ssente, buli lwoyavuwala n'olowooza gw'obanja. Bana ebyo ebintu birwaza omutima. Amabanja tugajje mu mitima, abantu tubagambe batusasule. Bwe baba baganye bagambe nti nzikulekedde, nkulekedde Mungu. Bw'oliba oyagala olinsasula, kijje ku mutima, kijjeko ku mutima. Kubanga Mungu yatuwa akatima, mukimanyi akatima kaffe kenkana bwe kati. Bw'ofunye ekikonde kyo ke katima k'olina, naye akatima tukatisseeko ebintu, tukatisseeko ebintu bya myaka. Omuntu alina ebintu bya myaka half of her age, half of his age, ate nga talina kimu wabula alina ebintu by'abantu nga oba mutwalo. Onoobeerawo otya? Ogenda kulowooza otya? Olowooleze future yo, olowooleze future y'abaana bo, olowooleze maka go, olowooleze community. Ogenda kubeera otya?
ng'omutima gwesiba guli yagunaakuba gutya nga gwonna guzitoye. So tukusaba nze naawe nze Allah mwebaza ayina ekintu kye yampa era nakyogerako ndoza ntera n'okukyogera nagamba nti nze for example omwami wange namusonyiwa tannampasa kiringa ng'ekitali practical naye nakyogera nga nkikola namusonyiwa tannakola ki tannaba kumpasa kati olwaleero buli kyakola oba oliawo nga kyandibadde kinkosa nga kinyiiza nyanguwa mangu okukivaako n'okukiwewula oba nenkita kuba namusonyiwa ijja ewange naye bannaye abantu baagalwa ewange omwami wange talinayo musango aguyina wa mungu we wabiri practical simanyi nzo kuba mbyogera ng'ebitasoboka naye nze bwentyo bwe ntambula nti sisobola kunyiigira mwami wange kumala nnaku nti nnaku nnya ndi awo ndi ku ekyo bwe kiba kinnemye okwogerako nga nkigezaako oguddako nga nkigezaako enkeera bwe kinnema ekyo nga nkitta nga nkiviirako ddala era ojja tusanga nga tutambula muyinza nti abalabika nga abateenyiiza twenyiiza okukamala nno ddala naye gw'onootagula okuva lwe baakuwasa nze bampasa emyaka kati 19 waliwo bye baakukosa nga tebannaba kuwasa nga yakugamba agenda kuwa mahare emitwalo 50 n'aleeta 2 n'agamba nti 3 ajja gakuwa paka kati tagakuwanga ekyo nakyo kiri awo n'akugamba bagenda kuleeta ABCD bagenda kuleetera tanka baleete biki oba oliawo nga bayinaayina baleese obubba obulabika obubi gamba omukolo gwonna n'onyigira ne ku mukolo ekyo nakyo kikyali kumuku kati mulimu ebyolwaleero okebera mu ssimu nga mulimu omuwala amubuuzaako ekyo nakyo kiri ku mutima yakugamba ajja kukuwa essente simanya bweziti ne bweziti tazinazikuwa ekyo kiri ku mutima yakusuubiza simanya ajja kutwala e Makka ne Madiina tannakikola ekyo kiri ku mutima yakugamba ebintu bingi biri awo bikuli ku ki banne bwe tutaawewule tugenda kuwangaala tutya nga ffenno ffennyini tulina ebitubanjiwe bikyatulemye okusasula kale vva ku byobanja dda ku byolina okusasula va ku byobanja dda ku byolina okukola ki okusasula tulina ibaada ezitubanjibwa tulina essente ffeffe nnyini ze tubanjibwa tulina emirimu gye tulina okuba nga tulina okukola ewaka waffe kuffe ku bantu baffe nga tonnaba kugikola tulina ebintu bingi community byetubanja nga tetunaba bikola kale va ku byobanja va ku bye baakukola odde ku byokoze banno amazima gennyini weetonzeeko kubanga when there is seeking there is seeking sorry you know you're looking for sorry she must say sorry ayina okwetonda nze bw'ate netondere n'oleebera mu ebyo naye ggwe bwe wakosa bameka be weetondedde kubanga naawe bwe wakosa nga toneetonda nabo bakuli ku mutima era buli lwotambula bwoti buli gwe wabbako ssente bw'omulaba nga yogwa osoose okumulaba weta ogwo omutima oguwetolooza guba guli mu mbeera nnungi gwe wavuma oba gwe wageya oba gw'olinako obusekeeterero bw'okola olwaleero gw'otayagaliza gw'olumwa nga alina byafuna ebyo byonna biri ku ki ku mutima gwo kale biri bye byobanja oba oliawo tebinnaba kutuuka how about those things that you need to be doing yourself gwe nga gwe wandiika amabanja go wandiika essente ezikubanjibwa bw'oba obanjibwa kakadde kamu tandika okusasulako sasulayo omutwalo sasulayo 15,000 omutima gujja kuwewukirwa omuntu abanjibwa akakadde ng'asasuddeko emitwalo 2 teyenkanankana olwo aba abanjibwa 8 bw'oba olwaleero oli mu bantu abalina irimu yaffe ng'ogituulidde nga tosomesa funayo eddarasa somesayo akantu funayo omuntu omu ng'olina obudde naye buli wiiki nga omusomesayo akantu ebintu ebyo bijja kugenda omutima gwo gujja kugenda guwebuka oba oliawo obuwangaazi bwo
weyongereko. Naye tukugamba kuuma omutima gwo. Si buli omuntu akuvuma ne biyingira. Si buli omuntu akwogerako ne bikwatako. Si buli omuntu akusekeetera ne bikuluma. Kubanga omanyi lwaki. Gwe kennyini omanyi ekiri mu mutima gwo. You know what is in your heart. You know the plots that you are plotting. You know the envy that you have. You know the things that you have stolen. You know the promiscuity that you're in, or bw'obanga oli mu bwenzi okimanyi. So tolinda kugamba nti gundi oli mu bwenzi ate ne weekazaakaza ne weeyombyayombya. Omanyi ekiri mu mutima gwo. Therefore, not everything that is said should be able to hurt you. Kuba amazima ogamanyi. Bannanga abantu abali mu bikolwa ebijeemera Allah subhanahu wa ta'ala, mbalayirira temugenda kuba basanyufu mu nsi muno. Buli kyokola ng'omanyi Katonda takyagala okimanyi. Era bw'omala okukikola odda wali mu kasondo ogenda okuwulira ng'omutima gwo teguteredde. So tukugamba, what are those things you're supposed to be doing? Ebikuyamba okukugatta ne Katonda wo abeere ng'akuwewula omutima. Because Allah is the one who has that ability. Ultimately. Yakufuulira ensi ennyangu. Yakwanguyiza b'obanja. Yakwanguyiza b'obanja. Yakuwa obulamu obulungi. Allah yatuwa ebyo ebitwanguyiza emitima gyaffe ne gikola ki? Ne giwewuka. Tutereeze bannange nga nange mwendi twetereeze. Mukazi gwo bwe tuba tukugamba nti hijabu teteredde. Mwami gwo bwe tukuba tukugamba nti wasa. Lwaki tukugamba leero ne tukugamba n'enkya ne tukugamba n'eruli? Kiki ekikusuza obwomu? Kiki ekikusombya abaana b'abantu n'obakukusa n'obayingiza mu karuumu ko mu ka-apartment ko? Gwe n'olowooza nti ono bamusanyufu? N'okakasa nti omutima gwo gunaaba bulungi? Kyova olaba nti muggwe erwaliro n'ogwa mu kinaabiro omutima ne gwabika. Oyina abawala nga mukaaga obeebaseeko. Omutima ne gubeera nga gunaasanyuka. Oyina ssente z'abantu ze walina okuba ng'obawa wazirya. N'oba ng'omutima gwo gunaaba nga gutereera. So tukugamba, faayo okutereeza ebyo by'olina okutereeza naddala wakati wo ne Katonda wo, oluvannyuma wakati wo n'abantu bo. Obeere ng'omutima otambula mu nsi muno nga tolina abaali, nga tolina abakubanja. Kale abakubanja beera ng'olina oli in connection with them, oli in communication with them, baweeyooko. Obeere ojja kuba ng'owewukirwa mu nsi muno. Era ojja kuba oli musanyufu ng'abantu bakusanyukira, era ng'oli muntu mulungi ng'abawangala naawe banyumira okubeera naawe. Beera muntu asanyukirako banno. Abaddugavu, Abaganda, Abasiraamu, abakyala, tulina embeera ey'obutasanyukirako bannaffe. Nina omukyala gwe mmanyi yali bba yamugulira Nadia. Ndaza si Nadia, kale twala ekika ky'emmotoka nga kirungi. Munnange omwami yaleeta omukyala ow'okubiri, batambuza kati mwaka awo nga gwakuna. Mukyala ow'okubiri ne bamugulirayo ka paso. Buno obumotoka era obutandikirwako ka bitiizi. Omukyala oli yagamba nti era bamugulidde ekimotoka akamotoka akakadde. Can you imagine? Avuga Range Rover naye ka vitiizi kali akooli nga kamutawaanya. Tusanyukireko bannaffe. Tokuba ndulu tozina mazina naye mutima gwo siimirako muno. Ogamba wange omusajja wange no naye bambi Mungu amusaasire. Kubanga munne kugulira abakazi ababiri emmotoka. Temukola nga bano abaziba wadde simanya abantu bane balina ebintu bye bakola nabo bitusobedde, naye tusaba badde mbasaba mukuume emitima gyammwe. Protect your heart. Your heart is in your hands. Tetwagala kuwulira bino mbusimanya heartbreaks. Don't allow people to get into your heart. Why should they get in and they even break it? Bagusangawa.
bagusanga wa? I always ask this question and people think I'm not real. Omutima gwo guwani? Who is y'omuntu amala bbanga kyakola byenkana ky'okufuna omutima gwo? Y'okuwa omuntu omutima kitegeeza ki? I don't even nze ebintu ebimu sibitegeera na bitegeera. So ng'omukwano tugugaba. Nze nsobola okukwagala. I can be your friend, I can be your wife, I can be your mother, but you won't have my heart. Never. Mutima gwange. Omutima gukubira nze omusaayi bw'ona ogwabya nga nfa. Nedda. Protect your heart. Protect your heart from shaitan. Protect your heart from people who do not even know what your heart, deserves. Protect your heart. Just find a way. Do exercises. Funa akadde ogenda obukebukemu omutima ogutyamula oguyambeko. Gubeere nga kusobola okutwaliriza. Lya bulungi. Noonya emmere eyamba omutima girye. Funa akadde owummuleko. Rest. Va ku nsi n'abantu baamu. Va ku nsi n'ebintu. Wummulako. Teweebaka. Tulina obyawula. Tulina abantu nga bali mu sleeping. Ensi etambula yeebase. Find time and rest. If it means taking off a week, rest. If it means taking off a month, rest. If it means taking off 2 hours, rest. Take off some time and get out of the hustle and bustle of this world. Njagala okumaliriza ebigambo byange. Njagala okubeebaza okuba nti mufaayo, mutuwa akadde kano, ne mutulaba. Mbasaba nnyo muwabule. Abanvuma nze anvuma tammenya. Okunvuma aba atantegedde naye simunenya, n'atategedde tumunenya. Naye ate atawabudde nga amanyi oyo tumunenya. Write a comment. Ogambe nti Hajjat, akantu ako kayina we kakoze eki? Ate siima. Kubanga bw'osiima omutima gwo gwe gusinga okufunamu. Naye ate era bw'osiima, tufuna amaanyi agadde enkeera. Tufuna amaanyi. Mwanadamu omuntu yamupushinga. Teba riya. Ne buli lw'osiima kintu kikiteekamu value. Naffe ne tumanya nti oba oli awo kye tukola kirimu amakulu. Ate era mutusabire, mututeeke mu dduwa. Twahirah mugiteeke mu dduwa. Twahirah teyagala dduwa zokka yo. Nze dduwa zimmala oba oli awo. Twahirah eyagala support. It needs financial support. Era bw'obeera ku mukutu ogwo ennamba zitambula awo. Nondako ennamba suula yo akakadde. Sadaka ya mwaka. Suula ya kakadde. Suula ye $5,000, suula ye $2,000. Ennamba ze zino bazimpadde. Owa Airtel. Ennamba eri 0704 95 46 8. 0704 954680. Owa MTN 0776 85 15. 0776 856115. Ebintu bino munnange biwange ebyokusaaga ngo bitaddemu ssente. Naye oyinza okuba nga sadaka eno gy'oteekamu banaye Twahirah mbadde nsaba nange kanneeteme omutwalo gw'essente buli mwezi. Buli mwezi omutwalo gw'essente mbadde nsaba bagunzijjeko bannyambe nguweeyo. Naye ebintu bino biringa ebyokusaaga. Batunnyonnyola yawmul kiyama. Tugenda kuba tunoonya emirimu egyo gye twakola nga Allah tugamba nga tegyali gya buwaze, nga gye giriko. Mmanyi ekintu okubaako. Kubanga ku yawmul kiyama mu bbaliro bagenda kukwata emirimu gye gya faradha nga bagisasula abantu. Wali azaamanya omuntu bakwate ku swalazi bakwateko 500 swalazi bazisimba omuntu. Naye sunna tebakwatako. Buli swala gye wasaala nga si ya buwaze yoli ne bwajja nga akubanja byenkana kye eyo tekwatibwako. So sadaka zino ntonotono ezo 12 mutwalo kakadde ogiteekayo munnange ng'asaaga, naye eyinza okuba ennunuzi yo. Eyinza okuba ennunuzi yaffe ya Rabbi. So nsaba Allah obw'ekitiibwa nannyini buyinza
atusiime emirimu egyo gye tukola nga tegiteredde na kutereera, ate era tumusaba agikkirize kunga bye tukola volongoto, naye tumusaba emitima gyaffe yasinga okumanya ebirimu asiime, ate era empeera agituzimbulukusize ku duniya kuno ne ku ahira, alaba n'asomesa ffenna tusiime atuwe ku duniya kuno ne kuki ne ku ahira. Emirimu gino gye tukola gibeere ennunuzi yaffe ku yaumul kiyama, olunaku olunaabeera nga lwa ttabbu nga lwa mutawaana. Tubasiima, mwongere mu maaso okutuwagira, mwongere mu maaso okutulaba, mwongere mu maaso okusharinga vidiyo zino zitambule. Mulimu obugambo obuno nga butonotono nga gwe obaoliawo tebukugasa, naye nga waliwo omuntu agenda kwetuga nga kalayini kamu Zaitun kayogedde kagenda muggisaamu omugwa mu bulago. So tubeebaza, tusaba Allah w'ekitiibwa basiime. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.